mwandibadde mugiyiga ne mutasalanga misango gye mutategeera. Juzi nakubwa amasasi ne wenali munnange naafa. Naye era mmwe ab'emitima emibi abaagala omuntu afe abalina emitima emizibu abatajja na kujja kusaane mu Thanksgiving era temusobola kiraba nti gwe nasimatuka tasaasira yadigida budigizi kilipu ezitambula yadigida budigizi nti agoba nkuba matono. Teri mwana yali ansaasidde nze nabazaala nabasonyiira ddala ne bwe balintemako omukono oba omutwe ne batansaasira Mukama takibabaliranga nabasonyiira ddala. Naye nange mba neebuuza bwebuuza kweri eyo gye bali banaabazaala ebyaddala okuzaala kweri bakuwaanyisa muntu n'ayingira amakaago n'akwata mukazi wo n'akwata abaana ne bafuukira ddala babe kisoboka okubafuula ababe. Oyo musumba Bujingo avudde mu mbeera tabuse obusungu abutadde ku baana be n'omukyala we Teddy Bujingo. Ono agamba nti okuvalya kubwa amasasi ebintu bino byagwawo mu January ng'ennaku z'omwezi 6 ne gye buli eno ntafunaako okusaasirwa kuva eri mukyala we Teddy Bujingo wadde abaana be yakeera enkya n'azaala nti bamusaasireko nti owaaye nga walaba ebyakutuukako. Jjukira ebyali mu masasi gano bitankanibwa nga n'abalamuzi byabalema okutegeera weewaawo nti tebaamufaako mutwala mu kkooti abitebye naye baaliko amaanyi agali emabega nti omusajja mumuleke ye defending ayitewo. Olwaleero obusungu abutadde ku Teddy n'abaana be ayagala waakiri bave bamusaasire yagamba nti yabasonyiwa ekyabalinako buzibu na kyonna ekituukawo Mukama abasaasire takibabalirangako. Wabula nga bw'owulira mu njogera gy'ayogeramu nti omuntu n'atwala amakaago n'abaana bo n'abatwaliramu nabayagala bafuuke babe, omuntu owulirira ddala ng'omwami ono bambi ali ku kisenge alumwa ayagala kudda eri mukyala we n'abaana be kubanga gye yagenda yalowooza agenza kunoonya mirembe naye omukyala gwe yafuna alabike nti tazaala kubanga ebbanga lye bamaze embufumbo tebalabangako wadde olubuto. Tasuubira kuddamu kuzaala baana balala kyokka ate Mukama be yamuwa yabakasukadde ebbali takyababalanga baana be. Kati anoonya engeri gy'addamu ewa mukyala we n'abaana bikyasobedde atandise kuyita mu ngero nga yeekwasa ebyo ebyaliwo. Haji Setu omusomi w'edduwa tutambula naye nyongera okujjukiza nti gwe alina okusoomoozebwa kw'oyitamu oba bya mirimo oba olina bulwadde obukwesibyeko oba oyagala kutambula kugendako bweru wa ggwanga nga bikyakusobedde weekwate Haji Setu omusomi w'edduwa alina essimu kw'osobola okumufunira eri 0703 39 25 ye Haji Setu omusomi w'edduwa. Teri mwana yali ansaasidde nze nabazaala nabasonyiira ddala ne bwe balintemako omukono oba omutwe ne batansaasira Mukama takibabaliranga nabasonyiira ddala. Naye nange mba neebuuza bwebuuza kweri eyo gye bali banaabazaala ebyaddala okuzaala kweri bakuwaanyisa muntu n'ayingira amakaago n'akwata mukazi wo n'akwata abaana ne bafuukira ddala babe kisoboka okubafuula ababe. Nabagamba n'olunaku lwe bankuba amasasi emisana naye mbabuulidde enjiri ng'erimu ebigambo ebi nti neesiga Katonda n'obudde tukiwa obudde era abantu bange mbeegayiridde musabirenga abaana bange Mukama bakole bulungi. Essaawa yonna omuntu akukuba oluyi ate ye n'atema omulanga omubbi akubba ate nakkubira enduulu. Nze siri wano kunenya musajja eyasuulawo mukyala we kubanga omusajja okusuulawo mukyala we abeera n'ensonga ze. Ate era njagala nkutuma onkettero ogende ng'okebera mu maka g'abaami abaafuna nga ku 10 olisangako amaka gamu ng'omukyala alimu yoyo zaatusanga babiri nga bakyakuumya obweyamu. Naye basajja bannange wadde nga guli gutyo wanga nnyo omukyala ekitiibwa eyakwagala nga talina nsonga lwaki akwagala. Si nsonga oba mukyali babiri oba mwayawukana dda naye wanga nnyo ekitiibwa omukyala eyakwagala nga talina nsonga lwaki akwagala nga ne mu banne bw'aba akwanjulayo
ayina okunoonya byakookerako. Tomulaba naawe obwavu naye mugezi muzibu. Tomulaba naawe obusiiwuufu naye mu kisenge amalako. Nga ne bazadde b'omukyalo oyo we bamuyita oba muwala waabwe we bamuyita annyonnyole lwaki mu bangi yalonze ggwe. Wallahi nga naye yennyini tasobola kudifendinga. Nga naye kennyini talina nsonga ya simbalala gy'asobola kuwa bazadde be lwaki mu bangi yalondawo ggwe kubanga tekiriiwo. Twaligambye yakwagalako bulungi tobulina. Wali osiiwuse ng'olubuuya. Twaligambye yakwagalako ssente tewazirina. Wali mwavu emponga byoya. Twaligambye nti yakwagalangako nnyambala wayina essaati emu ng'ekukunjubusa ebitogi nga n'empala ogikubye ebiraka nga ne panti oyineemu ng'omukyalo oyo ajoza kiro. Twaligambye nti yakwagalako 6 packs tewazirina. Wali mutono nnyo ng'ate oli musiiwufu ng'olubuuya. Omukyalo oyo akwagala nga talina nsonga lwaki akwagala. Oba omukyalo oyo yakwagala nga talina nsonga lwaki yakwagala. Wallahi ayina okuweebwa ekitiibwa. Nze Bujingo simunenya kwawukana na mukyala we. Naye munenya ku biki ebyaddirira ng'ayawukanye ne mukyala we. Oba osanga yayinamu ensonga ezamwawula ne mukyala we n'agenda afune obulamu ewalala. Naye bino ebyaddirira ng'amaze okwawukana ne mukyala we bye bimulondola olunaku olwaleero. Omanyi toyinza kumanya mugaso gwa famire yo ng'okyali nayo obanga tonnafuna buzibu. Naye bw'omala okufuna ku buzibu lw'omanye omugaso gwa famire yo. Mumanyi erinnya Buganda lyava mu kigambo ki? Erinnya Buganda lyava mu Buganda obukuŋŋaanye. Ekintu kukuŋŋaana kintu kya muwendo nnyo nti ne bw'oba onafuye nga waliwo abakuŋŋaaniddeko kiyinza okutereeza emmeeme eyo. Kakati omusajja wano ng'okyali mu masanyu nga buli kimu kikyatambulanga we wakibala oyinza obutamanya mugaso gwa famire yo olw'ensonga nti mu budde obwo oba weetunuulidde wekka essanyu ly'omubiri liba likututte so si essanyu ly'omutwe n'essanyu ly'omutima. Omanyi byanjawulo. Bantu bangi nnyo bafokasinga ku ssanyu ly'omubiri era baagala nnyo satisfyinga obwetaavu bw'emibiri gyabwe naye ng'ate obwongo babumye gaapu eyeetegeerera oba babumye gaapu esengejja nga tebakyavugibwa bwongo wabula bavugibwa feelings za mubiri. Bw'oba okyali mu kaseera ng'ako ng'okyavugibwa feelings za mubiri ng'essanyu weeriri ewaka oyinza obutamanya mugaso gw'ekyo kye waleka mabega. Naye singa omala okugwako mu buzibu ng'ensi yonna ekwegaanye ng'ensi yonna ekusuddewo ojjukira nti naye mu kaseera kano ng'ensi yonna enneegaanye oba bwe yanneegaananga baani abaalingawo? Baalinga baana bange, yalinga mukyala wange, twalinga famire y'abantu nga 6. Ng'ensi yonna ne bw'eba enkuba ne tutuula ne famire y'abantu nga 6. Wallahi ya Mungu mpulira okukkakkana, mpulira okutoowolokoka ti omukwano bano abantu 6 gwe bampa gusaanyaawo ebivumo by'ensi byeri mu kunkomerera ku social media, gusaanyaawo buli ekinjogerwako. So kizibu nnyo okufuna ekipimo ekituufu eky'omuntu gwe wali naye nga tonnafuna buzibu. Bw'omala okufuna obuzibu, obuzibu obwo bwe bukolanga minzaani okupima ti ono omukyala gwe nnina omu atanzaalira yadde omwana, atantegangako yadde ekibumba mu bbaafu nti olubuto luvuddemu, ne famire yange eri gye naleka ey'abantu 6 mu kaseera nga kano baliwa abaali badde basinga okumbeerera oba baliwa abaali badde bakomyawo akamwenyo ku matama gange. So abasajja nze sibagaana kwawukana n'abakyala bammwe kubanga buli muntu aba n'ensonga ze. Okwawukana n'omuntu ffenna gye twasooka okuzaala abaana si gye tukyali naye ebiddirira nga mumaze okwawukana, ekyo kye kisinga obukulu. Bujingo leero nzize ndi mukkakkamu ate nzize ng'omusomesa gy'oli.
mwanange Bujingo bamusajja munnange Bujingo abaana bo bogamba nti wabasonyiwa tebayina kye baakukola ate in actual sense yeggwayina okubeetondera yensonga lwaki ntandise nkugamba nti omuntu akukuba oluyi ate n'afubutuka omulanga gulima kubuula omubbi akubba ate ye nakukubira enduulu kakati gwe bw'ovaayo n'okola statement ng'okukkulumira abaana bo naye n'ogamba nti ate obasonyiye sooka olonye ensonga eyabaleetera okukutuusa okuba kukkulumira era gwe olowooza nti si ye gw'alina okubasaba ekisonyiwo be balina okukusaba ekisonyiwo nzikiriza nti omuzadde tasobya oyo atakoze kinene nnyo nkiddamu nzikiriza nti omuzadde tasobya oyo atakoze kinene nnyo si bw'onaasanga nnyoko nga yeebase ne balo mu kitanda ogambe nti omuzadde tasobye kyaba akoze kituufu si bw'onaasanga kitaawo ng'ali ku nnyoka amukalakatira mu katale k'emibuulo olowooze nti ekyo nakyaba akoze kituufu kubanga omuzadde tasobya Bujingo akadaala akaako ak'ekkanisa nsobola okukayitanga akatale k'emibuulo ate kasinga nawo kuba tekakomaawo kawe katudde kasaasaanira ensi yonna nti n'abatasabiddeawo basobola okumanya okujja kadaala ako n'okolokota maama w'abaana bano nga bwe yalwala ekikulukuto naye ng'okimanyi nti abaana bano bawala abasinga ate n'okukula bakuze nabo batandise okubeera ne ba boyfriend eyo y'ensonga lwaki abaana abo baakukyawa abaana abo tebaakukyawa lwakwawukana na maama waabwe kubanga nabo abasajja be batandika nabo ba boyfriend leero si be bakyalina baakyusaamu dda baanoonya essanyu ewalala era sisuubira nti abaana abo mu bigambo bye bakuvunaano oba mu misango gye bakuvunaano oba mu busungu bwe bakulinako mulimu yasuulawo maama good enough wamusuulirawo walungi kasita wamulekera amaka eyo si nsonga ebakuwalanya naye okudda katuuti n'olangira mukazi munnaabwe ekikutuko nga takoma ekikulukuto nga takoma kubeera bubeezi mukyala munnaabwe wabula ng'ateeka basindika eyo y'ensonga lwaki abaana bo baakukyawa njagala nkubuulireko mwami Bujingo abaana bano tebalina nsonga lwaki bakukyawa nti wasuulawo maama waabwe nti walekawo maama waabwe eyo si nsonga naye biki ebyaddirira nga mwawukanye ne maama waabwe Bujingo njagala nkubuulireko ekintu kimu musajja munnange abakyala ne bwalaba omusajja ng'aweebuula omukyala gw'atamanyiiko gw'atasisinkanangako asobola okukyawa omusajja oyo naye ate gwe bakulaba ng'oweebuula omukyala atakoma kubeera mukyala wabula kabasindika ng'omukyala ne bw'abeera atudde mu takisi mukyala munne yeekoona akagere nga teyakeetegekedde kivunaanyizibwa ku mukyala munne okwesumulula kaleesu k'ayina akamuwe naye ng'ono gwawa kaleesu basisinkanye mu takisi era tasuubira kuddamu kumusisinkana kubanga akimanyi nti abasajja buli we batunuulira omukyala ono nga yeekoonya akagere taswala yekka wabula baswalira wamu ng'abakyala kakati gwaddidde obwereere bwa maama w'abo abaana obukutte obuleese katuuti obufudde ekyokubuulirako otuke n'okulangira pamba gwe wagula nga mukyala we alwadde ekirwadde kya fistula naye nga pamba oyo wamugula ng'omukyala oyo gwamulwazizza kubanga ekirwadde kya fistula kitera okujja oluvannyuma lw'abasajja bakaseegu basemaddu abaawuukuuka abatagumiikiriza ababanja bakyala baabwe conjugal rights ng'abakyala abo bakyali bannakabiri tebannaguma ekivaamu kwe kuyuza omukyala n'atandika okukulukuta abaana abo bakutunuulira nti maama waabwe yafuna ekizibu ekyo lwa nsonga nti yali akuzaalira mwana ate omuzzeeko omukalakata si mu nnyumba kubanga n'okuvuma obuvumya omukyala maaso g'abaana be mu nnyumba wadde nga banneiba tebawulidde era nakyo kive
ne wamuvumira mu public ng'emikutu ebiri gistreaminga Soroti TV ne Soroti Radio ne social media platforms zaabwe nga zistreaminga nga naawe katuuti wooyimiridde nawe wajjudde abantu nkuyanja oli mu kugeya mukyalawo mu katale mu lujjudde kikyosuubira abaana abo kye bayinza okukwagaliza kirungi abaana abo bakukyayira mu ssali omusajja kaggwa ensonyi atawa mukyala kitiibwa ne bakusaayira mu kiti ky'omusajja atawa maama w'abaana be kitiibwa abaana abo bakuteekako ekikoli mu Bujingo ate njagala nkubulire wadde oli mulokole gwe noonyereza oba mu baana bo temuliimu omwana nga mulongo kasowole nkiddamu wadde oli musajja mulokole nga bw'olimba ensi gwe noonyereza oba mu baana abo temuli mwana nga mulongo kasowole bwe mubaamu omulongo kasowole gwe ebibyo bibi oyinza n'okutuuka empale yeeyo n'ogikuba ekiraka oyinza n'okutuuka ekiseera n'onoonya kuwa nnusu eki 10 onywa amazzi g'omu kaveera n'obulwa kuyamba okugakuwa okuwa 10 ekigagula so Bujingo abaana ku muzadde waabwe nga yasobezza nabo ssebo balina sseegamba kale abazadde mulekeraawo okulowooza nti yemmwe muyina sse ya kale egoba nsonga bwe baba nga be bakulinako ensonga nga tobalinaako nsonga wallahi Bujingo oyinza n'okutuuka okunoonya akwazika koyini ey'ebitaano nga tomulaba naye ng'abaana bo tebakukyawa lwakwawukana na maama waabwe abaana bo bakukyawa lwakuvvoola maama waabwe lwakuvvoola mukyala munnaabwe kyabuvunaanyizibwa omire amalala go omire okwemanyako ogenda ofukaamirire maama w'abaana bo ne mu maaso g'abaana bo obagambe mu nsonyi obeetondere mu biti bibiri ng'abakyala abaana obeetondere ng'abaana n'omukyala omwetondere ng'omukazi gwe wavvoola otherwise tewali nsonga lwaki bano bajja ng'ofunye obuzibu ng'ate mu ssanyu osiiba obakolokota osiiba obavuma osiiba obakkakkanya to the extent nti ne katuuti wabugolaganga omwana wo n'omwana omujja na nnyina omweboolereze olowooza abaana bo bo bakiraba batyeri nga omwana omujja na nnyina atudde katuuti maama ke yalafuubanira ffe tetukyasobola kkabaako balaba batya ng'omukyala yali azinanga ekimansulo yaliwo nga maama w'ekkanisa gy'atalafuubanira abasajja muyiga okwagala abakazi ababaagala nga tewali nsonga lwaki babaagala zino embwa za nnamaaso ezibasanze nga mutaddeko ku kabode nga mulagikako nga tezisobola na kuswala kugamba nti oyo ye mwami wange abo baba tebabaagala kuba baba n'ensonga lwaki balina okuba nammwe mulina ku ssente munyiridde mugezzeeko temukyali ku magumba nga ffire ebbongole lutaayi naye oli eyakwagala nga talina nsonga lwaki akwagala muweemu katiibwa ak'enjawulo otherwise Bujingo leero nzize nga musajja munno sizenze kuyomba naawe zize kubuulirirako nga tonneetondera famire yo nga tonneetondera famire yo kulumya abaana abo be bakulinako kulumya famire yo bwekulinako Bujingo osobola n'okufa abaana abo ne bataziika bino gwe byoli mu kujejjembukana gye baagenda ndowooza baabazaalira ddala banfunayo bataata abalala n'ebirala Bujingo mu nsi muno omuntu ajja n'akusitula ng'okaaba n'akugamba nti manti mu kaseera ak'obuzibu oyo aba mukwano gwo ddala
naye mukwano gwo ng'ekibagatta mbizzi na walagi oba essanyu oyo tabeera mukwano gwo. Abaana abo bwe booli mukubira emimiro simanyi oba mama abo yafunayo omusajja naye engeri gy'olumya ennaku zino baali banga baafuna taata omulala. Oye taata omutuufu abaagalira ddala yabateerawo ekibegabega kyayi timujje baana bange mugwe kuno. Wadduka obwa daddi nodduka n'obwa father. Daddi yono abaawo ateetera ku nkya ne mu ttuntu. Father yoyo atuukiriza obuvunaanyizibwa nti ne waba tali waka amakinga sure nti abaana be bali bulungi. Wadduka obwa daddi nodduka n'obwa father osuubire nti abaana bo basobola okusigala nga bakwagala. Okutta omuvubuka eyajja okukulambula aba yaakavaayo enkeera ne yeetunuzaamu essimu nadda ku maama w'abo abaana n'ajolonga ati n'avuma ati automatically obanga gwe yali amutumye. Still golowooze nti abaana bo banaasobola okukulabamu ensanga taata waabwe. Abaana bo kyemmanyi singa nti baweebwa omukisa okudda munda za nnyaabwe munda ya nnyaabwe beerondera alina okubeera taata waabwe tebasobola kukulonda Bujingo.